Oba poliisi tulina essanyu ppitirivu oluvannyuma lw'omusirikale omupoliisi ali ku ddaala ly'amayinja 3 Assistant Superintendent of Police Cheptegei Joshua okuwangula omudaali ogwa zzaabu mu kudduka emisinde egya mita 1,000 mu kibuga Oregon, USA. Ono yaddukidde wamu ne banne omuli Jacob Kiklimo ne Steven Kisa. Emisinde gino gyabaddemu okuvuganya okw'ensusu naye omupoliisi ono yalaze obukugu n'obuvumu obw'amaanyi era kiviiriddeko ssenkaggale wa poliisi okusitukiramu n'asobola okumwebaza okutuuka ku buwanguzi buno obwaviiriddeko eggwanga lya Uganda okufuna essanyu n'ekitongole ki poliisi. Era ssenkaggale wa poliisi amukubirizza okusigala ng'ali ku mulamwa n'okwongera amaanyi n'okusikiriza n'okugunjula bano banne abalala abaddusi abali mu kitongole ki poliisi. So ly'essanyu lye tulina mu kiseera kino ekitongole ki poliisi.